bamubye genda kumanina mumuletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu mune mwepalawuda mu motoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu Minister of Labour. What type of Minister of Labour? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu era ndi PA ku maaniina tekalina nakye kalina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya kukyala pulitendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka nnya Minister of Labour kati genda olebalinge mu ttaka yes genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba paalamenti abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours 8 tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye bwe nolowooza mbuki oba mututta mutumaleewo naye nga tujja omu ku omu we shall feel it mujja kiwulira temujja kuddawo mulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulondamu bulonzi naye nayefuula nti bagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama nolowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagirondamu bulonzi bantu naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwe gwembwa. Ekitalo nnyo ekya Isima All Access mbadde okuva ejjo lyonna nagenzeeko ekyanja ekiro ndowooza gye nabadde okutuukira ddala ssaawa nga 9 ez'ekiro oluvannyuma lw'okufuna amawulire lwe baŋŋamba nti Isima aba mukubye amasasi. Nagenze ekyanja nembeerayo ekiro kyonna naye nga kitalo nnyo nnyo sirina bigambo bingi ebigambo bambi leero nina bitono ninge ekindeese wano okusingira ddala kweku
kwe kubategeeza nti Isima abadde mukwano gwaffe nnyo naye bambi munsonyiweko olw'ekyo bulijjo mba n'ebigambo bingi naye ebigambo munenna bitono Isima abadde muntu mulungi era nga talina buzibu na muntu abwena kyetulina okukola kati kusabira Isima Isima musabire kyetusobola okukola kusabira Isima bambi Mukama omwoyo gwe agumuze mirembe nenga Isima bambi tugenda mu misinga nnyo naye kyetusobola okukola kusabira ki Isima Mukama omwoyo gwe akole ki agulamuze kisa nebaza nnyo bannaffe ab'amawulire abapoliisi betwabadde nabo ejjo ekiro nalabyeko ab'amawulire abamu nga Kasuku nga abamawulire bonna nabalabyeko awo ekyanja nga Isima bamaze omukuba amasasi naye bannaffe atwesabire ate twekwase nnyo Omukama atusaasire era atugumye Isima abadde muntu mulungi Isima tabba muntu Isima tabeerangako na mu gavumenti nti oba Isima alina omuntu oba gwe yanyiiza oba yabba ettaka lye Isima abadde ayogera ndowooza ye ye muntu Isima abadde ayagala ennyo okulwanirira abanaku Isima abadde alwanirira nnyo abantu abanyigirizibwa era nga Isima bw'asanga abantu nga banyigirizibwa aba ajja balwanirira Isima abadde teyeeyagaliza kubanga byonna byakola si kuba nti abadde ayagala bifunamu ssente wabula Isima abadde akola ekintu kubanga luyali Katonda kye yamutuma okukola abantu bangi nnyo mu ggwanga lino batya okwogera ku bintu eba bigenda mu maaso naye Isima abadde mugumu ne mutusaasire mutusabire osanga Katonda natidde nnyo bambi okufa kwa mukwano gwange Isima tekwandisse kyekimu kubanga olaba engeri gye bamulumbye ne bamutta mu ddakiika buddakiika kikwewuunyisa nti kati ensi yaffe awo weetuuse awo wetutuuse bannaffe ti omuntu akeera ku makya
najja natta omuntu. Isima yabadde tasaana kufa bw'atyo naye byonna Katonda yakola ki yamanyi. Simanyi oba ndiguma naye nga ze zino vidiyo zange ezirabika nti ezisemba ku Facebook kuno katusirike. Katusirike munnanga ya buli omu akole kyawulira nti kyekijja mu myaka gye. Kuba kati olaba abantu bagenda bafa, abantu ababeera ku intaneti bafa naye nga weewuunya n'ekibassa nakyo tukiraba. Nze tonneeraliikirira kubanga ne bwenkera ku makya n'enfa era biba si kikulu, ffenna tulina okufa. Munnaffe yatusooseeyo obusoosi naye ffenna lyekkubo. Mwe temukaabira Isima, mwekaabiremu abasigadde mu nsi etaliimu Isima, kubanga nno ye Isima abadde asobola okwogera ku bikyamu oba ebituufu ebiri mu ggwanga lino. Kakati nze Junior ne bwe mutampulirirako nnaku kaira tekigasa, mugyewulirireko mmwe abasigadde mu nsi bweti. Ffenna munnange Katonda era yagaba era yajjawo, naye Isima enfa gye yafuddemu yekyanneewuunyisa mpaka nakati. Kyaze kitya like natuuseewo ku siini ejjo mpaka ssaawa nga 9 n'abapoliisi awo, era abapoliisi mbeebaza bambi mulimu gwo mwakoze bambi ne ba investigator. Isima bamuse mu ngeri ya ntiisa, nawooba gwani era otya kuba omuntu okuteega ku geeti nakkuba amasasi, kiraga nti waliwo ekitali kituufu. Kwa engeri Isima gye bamuteezeemu bamukuba amasasi, oli n'akuteega ku geeti. Isima abadde ava kusamba mupiira. Kwegamba kale kyantiisizza nnyo. Kyamazima gali nti kyantiisizza baganda bange. Naye tugume. Isima abadde mukwano gwange nnyo era namukubirako awo gye buvuddeko ne mugamba Isima nakoze YouTube. Nangamba nti agwe jangu tukole. Isima buli wembadde mwetaaga Isima mbeereddewo. Isima teri lunaku lwanvumyeko n'omulundi n'ogwo. Isima abadde muntu nga ali happy. Era ebiseera ebisinga ffe abadde bamanyi Isima abadde abeera very happy. Character abantu gye mubalaba nga balina ku internet ate mufuuka bakwano baabwe mujja kubeewuunya. Isima abadde n'ekisa. Isima ng'ayagaliza era nga toliwulirako nti Isima yabbye omuntu. Isima abadde ayagaliza ng'abantu abaagaliza. Ate Isima ba YouTuber bonna abadde abaagaliza kuba abadde abawa content nga bambi tebamuwa wadde 10 naye nga bambi Isima abeerawo. Isima was a good friend, abadde muntu mulungi. Isima ebiseera ebisinga abadde nga mu bibye, nga bw'ava okukola live Isima abeera mu kuzannya mupiira, ng'abeera mu personal life ye. Isima abadde teyeewanika, abadde down to earth. Isima abadde teyeeraga. Era nga Isima bw'omusanga mu kkubo Isima ng'abuuza abantu, kyokora abadde n'abawagizi bangi. Isima abadde alina ebintu bingi bambi byabadde ayagala okukola. Naye bwe bityo bunnange, Katonda amusaasire Isima.
leero ebigambo byo byampeddeko bannange, ebigambo byampeddeko era siina byakwogera, buli kimu ndaba kirabe. Kwaye basoose okunkubira ne baŋŋamba Isima bamukubye amasasi, nasoose kulowooza na kirooto nti si bituufu. Naye we navuze emmotoka yange ne nnyenda ekyanja, bwe nalabidde ddala nti Isima bazinze Isima nga ndaba abapoliisi ne bamuteeka mu gundi ya white. Bannaffe ndowooza bingi nnyo byenjize, naye ensi eno erabika nti abantu ebeemalizaamu bwereere. Era buli ali eyo nga wannyiigira oba mbadde nnina ebintu byenkola ebitakusanyusa, mu butuufu nsonyiwa. Njize na bingi byenjize, naye ensi eno ngivuddeko, ensi ngivuddeko, ensi ngimaze baganda bange, ensi ngimaze. Ensi eyina ettima, nzikiriza ensi eno eyina ettima, nzikiriza ensi teyina nnyiniyo. Munnange muli b'amaanyi ate mugambwako munnange mwe abayina emmundu, muli babaki? N'ensi eno temuli gikungula, ffenna tuyitamu mpite. Awo nno twekwasa Omukama atusaasire. Naye buli gwe nasobya nkwegayiridde nsonyiwa, ate nange buli eyansobya mumusonyiye, kubanga buli omu kati mutya, buli omu mutya, buli omu mukola ki mutya. Ntegedde abantu bayina ettima, kubanga Isima teri kyabadde kyakola kyendaba nti kibi. Abantu munnange buli omu ayina right okwogera, naye n'obamuba amasasi bwe gatyo. So kyannaku bannange abeeyita ab'amaanyi ab'ekitalo, ketubakwasa Omukama munnange osanga yakola ki, yasinga okutegeera. Nange lujja kukya munnange Junior nange banzite we baba baagala, abaagala okunzita munenze wendi, era nange mujja kuntwala mu nziike era ng'abalala. So muganda wange Isima wummula mirembe. Kyekyo kyokka kyensobola omukolera. Mukama Isima akusaasire, akuwa ekiwummulo ekyaki ekyemirembe. Isima buli ali eyo twala akadde musabire. Isima Mukama amuwummuze eki, amuwummuze mirembe munnaffe. Mukama amusaasire, ate naffe tujja kumwegattako munnange obudde bukoze eki, nga naffe Katonda atukoze eki, atuyise. Naye mwebale nnyo, mwebale okumpuliriza. Naye buli omu agumye munne, ate musabire nnyo eggwanga lyaffe, buli omu asabire nnyo ensi yaffe. Luliba olwo Katonda ajja kutereeza abantu abakwata emmundu bafunemu ekisa, abantu abalina obuyinza nabo beddeko,
aba talina kye bali nabo babeere mu mirembe. So sekyensobola okugamba ku muganda wange Isima Mukama akuumuze mirembe, obadde muntu mulungi, obadde oyagaliza era tujja kukusubwa nnyo Isima kubanga teri asobola kwogera by'obadde oyogera, obadde muvumu, courageous, era otusomesezza ebintu bingi. Bannange mubeere bulungi. Isima nawulidde wakuziikibwa leero, Wisdom kayakedde kunkubirako kanyende ku mokyale, ate Isima munnange tumuwerekere kubanga leero lunaku lwe munnange olusemba mu nsi. Abali eyo abaseka abagamba Isima yalyose, nammwe ke tubasabire munno osanga Omukama alibawo entegeera ey'enjawulo ne mutegeera nti eno ensi tuyitamu mpite teyina nnyiniyo, ne mweddako ne mwekuba mu mitima abantu bemutta ne mutegeera nti mubattira bwereere kubanga si be bafuga eggwanga lino. Buli omu munnange ensi waali wagikola ki, wagirabira. Kale okufa kwa Isima kwantiisizza nnyo 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 nnyo, era kati buli omu mwekengera. Abantu si balungi nga bwe nali ndowooza. Nali mmanyi nti buli akusekera aba mukwano gwo, naye ntegedde nti eno ensi nnene n'okusinziira nga bwe mbadde njiraba. Ensi nnene, ensi nnene. Isima Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Bannange kanyende naye munsabire nnyo. Simanyi ku kutya kwendimu oba ndikomawo nenkola ne live endala. Ndabika ebintu bya social media mbiwummudde, ebambi mpummudde. Ababadde baagala junior ebintu bya social media ndabise nti mbiwummudde. Abalala nabo batandikira awo munnange, kubanga kirabika eri abantu ababeera eyo ne bagaa kati Isima afe. Kale engeri gye bamukubyemu amasasi abantu ne bamuteega yasinze okuntiisa. So ebintu bya social media bino bambi ndabise nti mbiwummudde, kansirikeko. Junior mbadde njogera nnyo naye kirabika kansirikeko bambi. Ate kati kantwala obudde bungi nga ndi nnyo mu kyaki, kuba nalabye Isima nga bamuzinga, nga Isima takyayogera. Awoka ekyo ekifaananyi simanyi oba kirinva mu bwongo, kuba Isima bamugye mu mmotoka ssaawa nga 7 ogw'ekiraawo 6. Nendaba nga Isima bamuzinga, omuntu gwe mbadde nakanyumya naye. Ketwekwasa Omukama. Omukama ajja tusaasira, Bikira Maria. Sendi musajja njagala nnyo sapule. Sapule yange yenkuuma naye ketukole ki, ketusirikemuuko. Abamu bagamba nti oba Isima video ze yasembayo okukola, kwegamba era kale byonna era byewuunyisa kubanga naye nga twesabire bambi mwebale nnyo abantu b'ebweru bambi abankubidde amasimu mwebale, bannamawulire mwebale kubeererawo Isima, abantu sekinnoomu mwebale nnyo bambi, mwebale kwagala Isima. Isima bw'atyo bw'agenze naye nga tujja sigala nga tumusabira kuba kye tusobola okukola. Nammwe abasigaddewo mwekole ki, mwesabire Katonda abawe okusaasira mu mitima gyammwe. Mwebale nnyo, mweraba.